Wamanya manike kwa sange. Alaka. Wano sinzizo wano church. Basa ku bantu wabulabe. Just bana basaba kumasha. Abadde yeyisa okumasha. Kale mukwita okumasha na mulaba. Stegera. Olumulabi. Bekutegeeza abantu waliwo yetugidde wali mu church bamukasa. Bacho badenga wansi wabulabe. Batu wali yetugiranga ku wantu yetugiranga ku wantu. Nenga yetuze. Amawuli agagamba bali yetuze mu. Ajja balosa. Omuntu yetuze ali kulengeza. Batuze mutuge. Like abadde bamulese bulese ne bamuwanika buwanisi. Ngamuleka. Temumumanyi. Bageza ko sika face ye. Balina abamumanyi nga batamumanyi. Kati face balina omuntu ono alabika basoose kumukuba kubanga kuno abaddeko negundu eziraga nti oba wabaddewo okulwanagana naye nga bukedde ku makyafe tubadde tukyebase ne bajja ne batuyita musoose omulaba yennyini yazze n'atuyita n'agaba bannanze mbadde nzija okusaba nyenza okulaba omusajja kuba yasoose kulowooza nti oba amweteeze kumukuba zibadde sanga 12 zennyini yasoose kulowooza nti oba amweteeze kwe kujja n'amugamba owaayi kiki agenza okutunula nga amulabamu omuguwa kwe kujja n'atuyita naffe ne tujja n'abantu abalala ekyo ndowooza nti bamutaddewo buteesi kubeera abaddeko kuno ebikuba ebinubule nga bamulesewo kiro naffe bwe tumusangidde kubeera ffe abasooseewo wano netumusangawo oba waliwo omusajja era azze n'atugamba nti waliwo omusajja yeetugidde wali okusooka tubadde tulowooza yeetuze naye mulaba alabako tugenza olaba nga alinga era omukube okukubira aba erosi nerosi nekubira poliisi. Olowooza bamugye mu nju? Omusajja ono sijja kugamba kituufu nti oba bamugye mu nju tetujja kumanya ffenna naye mu ngeri gy'abaddemu alaga bamugye waka kuba abadde namutawo era tewali ziraze engoye nti oba yazambudde oba bazimwambudde. Oba olindibwawa kiro kale era waba watiisanga ffe ababoda olw'ensonga nti enzikisa ekwata kati waba weetaagisa okuba ng'ewo ne bagambye nti ebisagazi kweki bire nga bivaawo obe nga watangaala kubeera watiisa omuntu bayinza okufuna oba okyamu olw'ensonga nti wabaerawo enzikiza watiisa ekiro lwansonga kati wano abeerawo enzikiza nyingi. Omuntu nowa wayita wano aba ayitawo w'ebigere aba atya nnyo. Omuntu ayinza kuyita eno najja n'akukwata ng'ow'ebigere uyise wano. Olaba okusinga ekiro abantu batera kuyitamu n'ekiro wabi nnyo wabi. Kati nabadde nsaba bino emiti yonna eri muno
babijjewo walabuke bulungi lwasonga watiisa nebintu bireeta enzikiza. Amanya agange nze Kagwa Justine sekuritale w'ekyalo Mukasa. Naye ekintu kino gwe gusoso kirabako ku kyalo kuno kibadde nga Mukama atubedde nga tetukifunangako. Naye tutidde nnyo olw'embeera ate kiri kumpi n'amaka gaffe. Olw'embeera y'akantu kano akakubo katini kafunda. Naye tutidde nnyo olw'embeera era sanga tebabadde basabi abakeera mu Morning Glory tetwanditegedde mangu. Naye naffe tetumanyi enfa gye yafudde naye nga kiteeberezebwa okuba nga baleeseewo omuleete kubanga tamanyiddwa na ku kitundu kyaffe. Kati nga ekirowozebwa nti oba bamuteezeeyo ng'ava mu kiyigo ng'engeri gye bamusibye oba baba bamusanze mu nju ye ne bamwambulira eyo ne bamusiba kitawulo ne bamuleeta wano. Ate balabika bamutiddeeyo kuba wano tewabaddeewo nsiitaano. Charles Mukasa Saalo ndi mubuulizi w'e Nasuuti. Bibadde bitya? Mbadde nkedde ngenda kusabisa mu Morning Glory ensanga omuntu ng'akyukidde ekisenge ne ndowooza nti ndowooza oba neekanze bweyekanze atunule ebbali okuganga ati okuswala kaakati nange ne mugamba wa ikiki naye ngenza okulaatanyega naye oluvannyuma ngenza okumwetegereza ng'alimu omuguwa kwe kwambuka ne mpita Ssaabadinkoni ne tukomawo ne tumulaba nga yeetuze. Awo tukubidde ku masimu okubira defense w'ekyalo ne defense w'ekyalo n'atuuka nga bukyali awo ebityo bibadde yeetuze oba zibu nga bw'olabawo. Era mbadde ngamba neiba waffe oyo nemugamba ebisagazi bino byetaaga okuvaawo kubanga buli muntu abayita wano bayitawo ku bunkenke. Ate n'emiti gino egiri ku kikomera gino nagyo nga gyetaaga okusalawo awantu wakole ki watangaale kubanga tulina obuzibu. Omuntu akweteega awo n'ejjambiya n'akola ki ate nga tolina woddukira kubanga ekkubo bbi mukoka aligizeegize tolina woyinza kuddukira. Eno kikomera eno bisagazi so wantu wazibu. N'olwekyo nkuba omulanga eri abeerosi okutuyamba akasiko ako kaveewo awantu watereere. Ndowooza nabali bwe bafunidde omukisa oba bamutuze lutuze oba naye we yafunidde omukisa naga akantigewa awali akazikiza bwe mba neetugira bwe kityo ssebo. Amanya gange nze Venerable Godfrey Sengendo nga nze mwawule ali wano mu kanisa ya Mukasa e Nasuuti. Ku makya ga leero tufunye ekikangabwa eky'amaanyi. Omuntu bw'asangiddwa ng'alengejjera ku muguwa okuliraanira ddala n'ekkanisa yaffe wano era mubuulizi abadde akeerwa kujja okusaba mu Morning Glory kati yamusisinkanye budde bubadde bukyakuttekutte zibadde ssaawa nga 12 n'eddakiika nga 15 akati abadde ayambuka bw'ati n'amulaba nga ali ku muti tasoose kulowooza nti yeetuze oba bamutuze naye alabye muntu nalowooza nti oba oli awo amwekwese nga ayagala mutuusaako bulabe kati n'amusembererako awo n'amugamba owaayo oli kuki wano bwamubuuziza agenza okwetegereza nga ali ku muguwa. Ankubidde essimu wano n'enyanguwa mangu n'engenda n'ettooki ne tutuukawo ne tusanga ng'ekyamazima muntu ono ali ku muguwa alengejja. Tetumanyi oba yeetuze bwetuzi oba bamuleesewo buleesi ekyo tewali amanyi naye ng'ekituufu kibadde nti abadde ali ku muguwa ng'alengejjera nga yeesibye ne katawulo. Kale nno kyekikanga bwekyo kyetukereddemu wano era embeera ekyali bwetyo ya bunkenke kuba akafo ako wasangiddwa akafo kazibuzibu. Waliwo sayidi emu waliwo ebisagazi bikwafukwafu ate sayidi eno waliwo ekikomera nakyo kiriko n'emiti. Egamba akafo ako katiisa addala obudde nga bukutte nga tosobola kulengera bulungi gy'ogenda. Akafo kazibuzibu era tulowooza nti weetaaga okubaawo ekikolebwa okulaba nga akafo ako kabeera kiriya.
wabaddewo nnyo embeera y'obutali butebenkevu mu kafaako kubanga batera otuwa lipootisi nga waliwo be babbirawo n'embeera endala nnyingi nnyo kale embeera bwetyo bweri ekigambo kitutiisizza nnyo kubanga omuntu okwetuga kigambo kitiisa okusanga omuntu ng'ali ku muggwanga alengejja ntiisa ebeera y'amaanyi so nga ate abantu badde bakozesaawo nnyo era kati abamu bajja na kutya okutandika okuyitangawo olw'entiisa eyo ebaddewo bakoze kikya babeere n'emitima emisaasizi egisaasira abantu bali ba mugandawo si kirungi okukikola muntu kubamanya naawe enkya kijja tuuka kuwo ate naye tekijja kukunyumira omuntu abe nga asobola okusaasira muntu munne amulabe nga muganda we alemulaba mu kiti kirala n'okukubiriza abantu okuba entambula babe nga tebatambula olaba nga abantu kabirabira toyitawo budde nga bugenze mube nga basatu bana mube nga musobola okuyita abantu olaba nga oli bw'omu asaba oli oyita ewala n'otuuka emirembe kafo kano abamu bakwogerako nti badde bakatya akafo kano twali tugezaako nnyo nga tukatereeza engeri yabadde waliwo abatuuze abateekawo ebisagazi waliwo emiti twali tugezaako nga tuteekawoko ku security kubanga era abavubuka abaagala ebyobwere badde bagezaako okukeyambisa nga bateekerawo abantu okubakutuusaako obulabe era waliwo n'omwana we baakulira essaawa nga 2 ne bamuggyako akagaali ke era ne bamuyisa bubi naye tugezaako okulaba nga tuteekawo security era abakulembeze bannange bonna naye kiteeberezebwa okuba omuntu obanga tebaatuze mutuge kubanga sinzira nga wabadde ayimiriddemu ng'ebige byonna biri ku ttaka kitegeeza baatuze mutuge amuleeta bulesi tebamuteekawo polisi n'abeesoso twala ekawulo atuze nejja nemugjayo nemutwala ebintu bino mu kitundu muno bibaddemu ebiriyo ebintu ebyo mukitundu tebibaddemu tubadde tukifunangako bwebusoose tukifunangako naye nga babanga waliwo abakikoze tukivumira ekibiira beekuye mu mitima gyabwe babendeeyisa mutima gwabwe senga ye abaddeyo banga muganda yebakikola tetukikakasa nti kituufu nti bassemu amannya Chwano Kalonard vice chairman wa kino ekyalo embeera etuuse mu kitundu embeera etuuse ku kitundu eno etuyitiriddeko okukamala obukamazi kubanga okwekanga omuntu ng'ali mu ttawulo nga yeetugidde ku kyalo kyaffe kibi nnyo ate nga kiteeberezebwa okuba nti omuntu tasobola kwesiba ttawulo n'atambula n'ajja okujja okwetuga kiteeka okuba nga bamuleesewo obuleesi okumuteekawo obubirabira buno mugenda bukola muti okubumala obubirabira buno butuyisa bubi nnyo kubanga bananyini bibanja ebyo tugezaako bagamba okubisaawo ebyo ebintu naye tebakkiriza naye tugenda kuddamu okwogerako nabo kubanga bakozesa advantage eyo nga waliwo ebisagazi waliwo ki nga tewaliiwo mbeera yonna yonna eyinza bagaana kukola kintu ekyo ab'okukyalo abakwatagana ne security yaffe ey'okukyalo twalina security yaffe etambula okulaba nga egezaawo okuziyiza abantu abo okujja naye mu budde bwa kafiyu baatusalako okuba nga tutambula ne baga tugirekere poliisi n'ebitongole ebirala ebikuuma naye birabika bigayavumuuko kubanga waliwo ku security osanga omuntu bandi bate bamuleeta abantu ofanagana ngaawo ne bagamba nti waliwo basirikale naye kati bakozesa advantage eyo abakuuma tebakyalabikako ate naffe bwe tuyinza okugenda ebyo naffe ne batukwatirayo kati so mu mbeera eyo tusaba poliisi ne gavumenti ebeere ng'ensonga eyo girowoozaako nnyo tufunye ebizibu bingi nnyo abantu ab'okubba abantu bafuna ebizibu ebyenjawulo olw'ensonga nti security ntono nnyo. And they took one.
Mwasuze mutya?